Kano k'abantu bange abawangalire Nakawa era njagala okatambuze. Ntwala omukisa guno okwebaza Meya w'ekibuga Kampala Ronald Balimwezo Nsubuga. Ntwala omukisa guno okwebaza former leader of opposition the Right Honorable Joel Senyonyi. Nentwala omukisa guno okwebaza Meya wa Nakawa Division Honorable Ali Bookings abasinga kumumanyi nga Nubianli. Kati n'ensembyayo ak'ensusso okwebaza omukyala Nalubwama Jalia ono nga kansala waffe eno ekyanja. Now omukyala oyo wenjogerera essaawa zino alangiririddwa nga speaker wa division ya Nakawa. Akalulu akatabadde kangu. Just a few minutes ago babadde bakava mu kulonda. Tuze tufuna obuzibu nga bwe twafuna emukono nti bakansala emukono bali 19 aba NUP nga aba NRM bali 6 naye byagenda okugwa akalulu nga wallahi owa NRM atuwangudde. Olunaku lwaleero Nakawa balonze NUP Mukalulu akaggwa yatwala bakansala 16 ku division. NRM netwala bakansala 23 aba independent babadde bana. Naye bagenze okulonda akalulu NUP nga ekiikiriddwa omukyalo oyo Nalubwama Jalia n'asobola okugjayo wini n'obululu 25 naye nga NUP ebadde ina bakansala 18. Kati NRM ebadde ne bakansala abangi ku division 23 bo bajjeyo obululu 9. Kino kitegeeza ki? Nti n'aba NRM balonze National Unity Platform kibadde kigenda kuba kya buswavu nnyo nga bw'okiwulira kyovula banneebazizza abantu abo. Naye njagala kwebaza nnyo omukyalo ono Nalubwama Jalia asobodde okugjayo wini eno. Era Nubianili Balimwezo Senyonyi n'abakulembeze mwenna aba NUP abawangalira mu Nakawa ono omukyala yeetaaga ne mumugulirayo akabuzi n'akasala n'akalya. Because ajje wini mu mannyo g'empisi. You know okubanga ba NRM bali 23 councillors. NUP ina 18 only. Nga independent bali bana. Abadde Kaluka neno ng'avuganya omukulu amanyikibwa nga Shabani. Shabani ye mutabani wa Latif Sebaggala. Mwamula Mukalulu yasaasanya sente yazirina tazeeguya. Naye this time round sente tezikoze. Bakansala ba NRM bonna bawadde wa NUP. So wini ajijjeyo naye ajijje mu mannyo ga mpisi. Lwaki nkoze video eno? Kibadde kigenda kuba kya buswavu nnyo kuba nti Meya w'ekibuga Kampala akulira division z'omu Kampala zonna Ronald Balimwezo Nsubuga mutuuze mu Nakawa. Former leader of opposition Joel Senyonyi mutuuze mu Nakawa. Ne Meya aliko kati owa Nakawa division mutuuze mu Nakawa. Kibadde kigenda kuba kya buswavu nnyo singa abasajja bano batuggyeko wini. Kugambye ekibadde mu bitundu ebirala nga bakansala NUP gyesinga bakansala nga abakulu balonda NRM. Emu ku nsonga lwaki nkoze video because nze ni mutuuze w'e Nakawa nondera Nakawa. Kibadde kigenda kumpisa bubi era nava nekola video nembagamba tuwulira waliwo abakukuta n'abanyampi nga baagala tulabisa mu Nakawa. Kibadde kigenda swaza nnyo ekibiina okuba nti mu Nakawa muva Meya wa Kampala, mu Nakawa muli Meya wa division nga wa NUP, leader of opposition nga wa NUP, ate ne speaker wa Kampala. Imagine now, listen ekiri mu Nakawa. Speaker wa Kampala KCCA Sebufu ali mu Nakawa liwono neighbor wange wane Kulambe. Deputy speaker oyo mukyala Nalongo naye we Nakawa. Okategedde Meya w'ekibuga Kampala we Nakawa, leader of opposition we Nakawa, ne Meya Nubian we Nakawa. Abasajja batukuba akalulu bannaye eno wini evudde mu mannyo ga mpisi kubanga babadde batusinga bakansalas. Naye kye batukoze emukono tukibakoze wane Nakawa. Nze to me I take that as a win, ladies and gentlemen. So
nyongera okwebaza mwenna bakansala ba NUP nti temuguliddwa because I had nafunye okutegeezebwa nti sente omudidi gwayise. Temuguliddwa wabula muyimiridde ku mazima because tubadde tubalinze era tumanyi waliwo ne babawadde sente naye musibye ebbiri mutalonda. Tubadde tubalinze nga lisiti twagikoze dda nga nnize bulinzi nti owa NRM oba independent yawangudde ndyoke nkusabulira omuntu mpaka ku makya. Leero tubadde tugenda kusiwuka empisa wano mu Nakawa babadde batumanyidde nnyo, babadde batujooze nnyo, baba tujjako wini. Kiringanga okutujjako oba speaker mu Kampala kyabadde kigenda kwabadde kugenda bakuswazibwa na kujogebwa nnyo. Okategedde. So ndi mukunoonyereza amawulire mu division endala, erubaga ngenda nnoonyaayo, emakindi ngenda kunoonyaayo, ekawempe ngenda kunoonyaayo, ne mu central ngenda kunoonyaayo, naye kibadde kinkakatako nganze omwana enzaalo y'omu Nakawa okukola vidiyo eno ebadde nkakatako. Gyali analubwa amajju nina story je nina ku kansala wange speaker gyali analubwa right honorable speaker naye banaye mukazi gwe oli w'amaanyi oba ng'ogyeyo wini eyo. Yes, oli w'amaanyi because I know stress ebadde y'amaanyi nnyo. Gwe okwewaayo okweteeka mu kalulu kaneeno obadde ogumidde okuswazibwa, omanye okujja mu kalulu ng'okimanyi olinayo obululu bwo nga obululu bwo already obuli confirmed 18 naye ne kivaayo nga tobuyina. Kiringanga wa NRM bazze mu kalulu kaneeno nga balina obululu obuli confirmed nga be basinga ennamba balina bakansalazi 23, which means obululu 23 bubadde confirmed era nga buli omu amanyi be bagenda owangula. Nenalubwa amajjali yasise wini mu mannyo g'empisi we zwi avubye envuwe we vubu n'ajeddiza. It may look something small to you people, naye ekintu kinene nnyo eri ekibiina kya NUP. Okategedde kibeera kinene nnyo eri ekibiina kya national obukulembeze wa national in platform nti tugenze mu kalulu ng'abasajja be basinga numbers fe abalina ennamba entono abaffe bonna ne balonda. Waliwo n'abali abagambye mu butuufu ono tasobola tukulembera wa NRM ng'obukulembeze babulabe mu mukazi ono nalubwa amajjaliya nalubwa amajju naye bannange nze simanyi na kumanya nina ebitomi byendaba nenseka busesi nengamba Mukama Katonda oli w'amaanyi. Mu mbeera y'emu nalubwa amajjaliya kongs naye ngenda kujja mu official nalubwa amajjaliya. Tulinawo obuzibu. Omwana oyo gw'olengera bamuyita Peter, omwana oyo yeetaaga okulongoosebwa mu ggwanga lya India. Twetaaga ssente nnyingi nnyo ate famire ye taata we ne maama we bambi tebalina. Famire ye bonna maama ne taata bankyukakyuka naye embeera mbi. So Jaliya saawa nawo ndabira ku office yo nga nzize togeza newe ngenda kukuba oluseke mpaka kuwulira bubi bampita simple mubere